Abalayi baffe abalungi aba Smart TV tubebaza nnyo okutugoberera okutuwa obudde nga bwe tubagamba nti purogulaamu eno tugiteeka ku YouTube yaffe oteekako mu biru Smart Studios n'otufuna then ne ku TikTok tugiteekayoko mu parts okuli TikTok eno etuyamba okulifaalinga abantu ku YouTube nze mu biru Smart Studios the music commander n'olwaleero njala okubanjirira ebitongole ebiteekamu ssente okusookera dda Smart Studios etteekamu ssente okuba nti tubaweereza program tulina kibaya promotions eteekateeka abayimbi etteekamu ssente tulina Sherry Electrical Powers ekola ku bulamu bw'ennyumba okuwalinga amasannyalaze kuzimbira bayongeddemu kati ne session y'okuzimba ennyumba naye sijja kugirwako nnyo kande ku byamasannyalaze n'okupaintinga langi enju ne bagikuwanga etemyanga Bulaaya osula mu nju n'ogamba enju eri mu America eri London niganga naye tokyabitegeera naye nga mbadde mpitayita nengwa ku mugenyi ku musajja wa Kabaka omuyimbi omugundivu wakadonka muyomu ku bayimbi abatuleza okufuuka kye tuli kamukuwa akubuuzeeko tugende mu maaso abalamusiza mwenna abalabi ba Smart TV mujje bali gye mukolako erinnya eryange nga bulijjo Sawira mu kibuuka musajja wa Kabaka ndi muzaale w'Eggomba akaalo Matendo Bukandula songa ntula ku Mutala Matugga mu Kyaddondo essaza lya Ssaabasajja Kabaka erwaddaawo Gasline oba wetuyita Malaga Hotel koza wakawo wali waggulu wa Gasline wali waggulu wa Gasline ab'okumafuta bagamba abeewe mu mpeereza liita 2 era bayagala okukyala ewange ebya boda tobirowooza oluva mu takisi ng'oli mu lujja kaakati abantu bano bakuwulidde badde bakumanyi naye nga bakulabira mu bikaali jjukira abantu ababeera mu bikaali byaffe eby'omukyalo tebayina intaneti zino zetubeerako zetwogera embazi oluyiira lubalondedde embazi oluyiira lubalondedde embazi bandabira ku TV tuli ku Smart TV naye omuntu ono ayagala okumanya bakuzaala Gombe ekyo kyogedde ayagala okumanya Sawira mu kibuga kalo ka Buganda musajja mufumbo si mufumbo ndi mufumbo nnyo nnyo ayina omukyala Naalongo Ndagire Prose alina ezzadde Saalongo omundabira wano baako n'emikisa essebo ekyemikisa nakyo kitaddeko kaakati agala okumanya abakuzaala be bayitibwa baami anzaala omwami naye ye Saalongo Pantalewo Ntanda Makka Pantalewo ejjajjaawo oli jjajja gye bali mu Ttajjo Pelagiyo agalamidde ku Mutala Kiwola wali Katete waffe mu Ggomba ate Pantalewo yaluwa Pantalewo yazaala ono taata wange Pantalewo Ntanda Makka era nga naye Saalongo agalamidde Bukandula awo kukuba mu kirabo ekijja ekinene zivaba bagenda okuziika webagiramu mayiti webanteekera wali nakuyako ng'onyambe wali wajjira e Kampala wabeeranga Kyengera nga nsiko Kyengera awo natuuka ekyengera mu 93 sibunga Kyengera katawuni kati n'olumu twasangawo omusezi ku makya yaveeyo kitemu ng'ewamu musajja ng'alina ekiwalaata ng'ali bwereere ng'anoonya nnyama emaluma akako lowooza yamubula kaakati omuntu ono akulaba olwaleero byagala okumanya muggwe leero okozi ogambye oluyiira lubalondedde embazzi nga nyumya nayingira okuyimba n'entambula gye ntambuddemu okutuuka wano wayingira otya omuziki guno nguyingirira ddala manyi najja e Kampala kugaba mwannyinaze omulungi Nakatu wajja kubuko mulongo nkutumidde akolera awo no Nakasero naye nga naye abeera Kyengera ewali amakaali gwe najja okugaba wa mukodoni wange Magezi yali abeera Mugonga awo nange nga ntuuka nga mwannyinaze mugaba naye nagenda okutunuulira eby'e Kampala nga birungi nnyo nga binyuma tabirekeka okusinga eby'e Bukandula anti e Kampala obeera otambula ng'odda mu maaso ng'enju ezitako zidda mabega kaakati mbeera omutima gwange gugamba sidda mu kyalo naye ekyankuba enkyukwe
bwe ntuuka e Kampala nali nsomera mu Uganda Matters mu Kalagi secondary school naye ndowooza bwali oba bulagajjavu bwange oba kyali kubasomesa oluzungu nali sirumanyi okuyingira mu mutwe terwayingira mu mutwe guno bwentuuka e Kampala ng'abaana ba P5 nga basinga nze eyali asomye mu secondary emyaka 2 okwogera oluzungu kyantiisa nnyo nekintamya n'okusoma nekireka bwali bulagajjavu bwange kubanga abayizi abalala benasoma nabo bo bakwata basomesanga ango ng'ogamba mango kyekituufu munnange mandi awo nkyaddeko wa mukoddomi wange sangayo eteepu eya muvubuka munnange Paulo Kafeero ey'ekijjankunene Part 3 Paulo Kafeero mukoddomi oyo yalina omuziki ng'aguteekamu awo alubamu ya Kafeero eyokusatu nanyumirwa ennyimba ziri kijjankunene kuba waffe waliyo muwulire ku kijjankunene nakiriza tendonga empya guno omuziki sansabula ko gwe wanofiira muloge nempulira bwe nti naye nga ndaba ekifaananyi kya Pawulo nga ndaba naye abaddeko eno bweti seppeewo eyasookera ddala yali mu kafaananyi katono bakyusankyuse yali mu kafaananyi katono oba yalimu n'akataayi kati nempuliriza ennyo nga sikyayagala kuva wamuko ekaseti eyali ewaffe omukulu Saalongo Pantalewo Ntaana yagiwuliranga yekka mu kisenge kati nga tekwatwako era nga yo eringa ekikanga tosagikwatako leri eyamuze kakati wamuko nga sivaayo naye nga bo nga mpulira muziki guli ekikulete wamuko kati Katonda nga naleeta ebintu ekisooka nalina ensonyi nnyingi nze wakanga omugenyi bwakyala neggalira zira ewadde olugjeero mu kasonda wagenda nenkukunukayo zingamba muwonye kati munnange bandi awo nkyatetenkanya maama agamba genda mu galagi taatawo kojjawo makanika kojjange yali ali awo mwami Senfuma waggulu awo luwa ekyengera nabaziza munnange nga mpulira sibyagala naye waliwo omuvubuka omu gwe nazanyanga naye yalinanga bizinesi ziyanona awaka ng'awulira nyimba nnyo oluyimba lw'ekijjankunene walukwate ku lediyo yamuko eri ku lediyo yamuko nanga naye gwelimba omanyi nti omusajja gw'oyimba yakoze essomero e Katwe nimugamba okakasa tiye essomero basomesa batya nangamba tugendeyo ku Mande Mande nga twesitula nga tugenda Katwe wasangayo omwami bamuyita Makumbi ne Majanja waffe Gerard nga batuyitiramu ebinaaba nga baŋŋamba buli lusoma 8,000 semester saamanya bwe baali babiyita naye 8,000 egyo nga ŋŋamba maama nga bwe naddayo eka nga mmanye bwe nabigamba bano abaagala nsome tebajja bikkiriza maama waliyo kye namulimba n'atunda akabizi ke maama yali ayagala osoma yitagala osoma yali ayagala byonna naye ng'ate bye mugamba njagala nnyo abiwuliriza nnyo bye namulimba byakwatayo wali mwana wa maama kitegeeza ati sente ne bazimpeereza n'ensasula 8,000 bazisa mu kabaasa ne baziwa taxi munaye nga ngenda nziwaayo wamansita Makumbi wali omwami oyo yabeeranga eyo mukinawa mwami Makumbi simanyi oba gy'oli gwe wanfaako ennyo n'onjigiriza nti olimba baluyiya bwe bati ne bwe bati ne bwe bati nengenda ne tutandika okusoma naye kino njagala nkigamba abantu abajja e Kampala okunoonya emirimu bakitegeere nafuna ssente 8,000 naye nga sina transport maama zakuweereza asobola kuntambuzanga kuva Kyengera kutuuka Katwe nakuddayo mwezi okulyako kati natambuzanga bigere ku lweru okwo bwentuukawo nga wolabe okuba kakayoola kaali ebiseera bye kalekereramu okukola awo Ekyengera ntambuza bigere kuba luli katwa abaana abato nga bagendera mu bwerere mu kakayoola kati nga nze tambuza bigere paka Katwe ku White Nile paka natambuza ebigere okubanga okutambula ezo mayiro okutuuka e Katwe n'okudda olugendo olwo luwanvu naye oba nekyoyagala osobola okukikola nange naye nakwata mangu engeri gye nali neeraliikirira okutambula nakwata mangu bye bansomesa era mu gundi kuba twalimu ne Naamala
Robina n'amala omugenzi nga ffe tuli abali bright mu kati kuba bagamba abalisinga tuli batwala Masaka mu tulibu baali bakusomesa kuyiiya oba kuyimba byombi gitayo mwagireka ku bbali naye njagala nnyo nga nange njagala nnyimba ekijjankunene kino nga birisa birowooza ebirala nga ebyokuba gita abantu bayimbe ku nnyimba zo ndaba bindwisa nensoma nebagamba abaana abanaayitamu abanaasoma ennyo tugenda nabo kuba ndowooza mwami omugenzi Kafeero yali yakakola makulu eyo eryessomero lyali lyani lwasomeramu ya Paulo Kafeero Job tugende mu maaso nga yakakola makulu agita singers munnange nga tubeera awo nga nsoma nga nkwata naye ennyimba ze sikyajjukira nemanya nti nkutte naye omuyimbi bw'aba atandika okuyimba ye buli kyalowooza owandiika ebbaluwa yo ng'oyita luyimba naye nga si luyimba kakati n'amala ne bamutwala n'agenda n'akola kati nze ne bandeka kati ne bansuubiza nti bwe tunadda tunaakunona naye ne bansuubiza ebidongo birabika byali byabasaze kuba mukulu Paulo Kafeero bwe yajja ne manager Kizito oyo kati ye takyabijjukira yali manager wa mukulu Kafeero yali manager ebiseera ebyo yali manager w'ebiseera byonna manager ono mumanyi Kizito w'Emmamba w'Emmamba bombi lubajja kireka kuba bwe baŋŋamba nti no tujja ku lunaku gundi ku ssaawa emu yansanga mu kibuga okupaaka enkadde wabeeranga Kasajja Emporium nimbalinda nenjawo ssaawa 5 ne batuuka nengenda nembabuuzaako nga mmanyi olwo nfuuse muyimbi kati bwe baavaawo bavanga okusaawa 6 badda ssaawa zigenda kuwera 10 kati nga mmanyi tusitula tugenda kuyimba engeri bw'oba omwana omuto waliwo ebintu byoba totegeera bulungi ali sibategeera muziki bwali kati bwe bakomawo bwe bati nze nalinze nga bwe ndaba mu Kampala bokka ndowooza kati tugende jjukira baali balina kulinnya takisi kirabo baje bagenda okola sente ne bazwa mugenzi Kafeero n'aŋŋamba bwe mwana gwe bulabanga abantu abakulu balina bye baliko bawanga obudde era olwamala ekyogera nga munyinvu nnyo ne bafuluma wakasajja ne bagenda ne balinnya takisi binosigala ate n'omutwe gwabike kuba omwagala wange yali Kafeero nga ndaba nvuddemu naye nga wano siswadde naye ng'eka abataagala kuyimba ate nga yo nswadde nnyo ngenda kwatula nti ekigambo batali bawagizi b'oswadde nnyo kakati fe abaana abalenzi twasulanga mu godown sebo nze nakulira mu bitiibwa saakulangamu abaakulira entuuma twasulanga mu godown mukalinayo omuttaka kati olwaddayo Walumbe Zaaya yali yafuluma naye nga tannakwata nempuliriza oluyimba Walumbe Zaaya nenkaabanuka naye neŋŋamba ki kati bano bandeseewo ndisangawo abayimbi abalala neŋŋamba okusinziira ensi nga siriimu yali akyase nnyo nange ono ba yayimbye Walumbe Zaaya kanyime nva kulambula balwadde agenda okulambula wali omaze okuyiga okuyiga ennyimba yali anjigiriza Makumbi Master Makumbi yali anjigiriza wewandikira nva kulambula balwadde butereevu ndisabye Sara awamu nga tufunyewo ebbanga ebindeese sina n'amaanyi unonja kwogera nga nkubira babye nennaku entawaanya abange empuba nembukesa obudde nga mbirowooza byambuzisa endiga naku baganda bange nfunza simanyi kubanga newamu bityo bwenkyebuuza nsigala nkaaba kati lero limba bwe nasookerako ekyomukisa omulungi teepo yatusiŋŋaana waka nga oyambadde ekkooti ng'oliko n'omukyala bamwetanga Jeni Nagirinya nakategi eri ewaka weeyo Jeni wano Masaka wansi ng'okkiridde awo erinako n'akayimba Nagirinya maama tukutumidde ne Bobi waffe Wasekanyo Moses kati munnaaye owandise nva kulambula balwadde tandise nva kulambula balwadde waliwo n'oluyimba olulala lwa Musezi waliwo n'oluyimba olulala lukwata ku bazadde eka bambonyabonyaamu awo nenyimba ku bamaama ababonyaabonya abaana oba abalekawo amaka ne bagenda
kakati omukisa gujja ngenda okusaba ekibiina mu kibiina kye nasaba kyali kya ssenga w'abaana mwana wa mwanyi naze twagenda ebintu by'omusajja nebakabizze kati omukyalo oyo yali mujerezi nalinga kabooyo ako koolaba senga nakubulwa nzija nsaba bagambye nti no gwe gawandiika agamba gwe tojja kuyimbira wano ddayo osome omaze bayimbira mu bakulambula balwadde sinayimba naye obwagazi bwe nasabisa waliwo abasajja banaawo obwagazi bwe nasabisa osenga bw'abaana baŋŋamba ddayo osome bali aba n'entambula gamba omusajja omunayimbe omuntu azze okuyimba tayimbyemu ne baŋŋamba yimba nensumulula ndi oluyimba lw'omusezi kuba nali ndwesiga nga sitole nayagalanga nnyo okuwuliriza omugenzi basudde bali nabaŋŋamba teekamu olulala nateekamu nva kulambula balwadde nga nduyimba nagenda okulaba ababadde baleekaana nga basirise bwe bati abaali bajegadde ne bakkakkana neŋŋamba mbalina ne bagamba yongera ekitundu ekira nenyimba kase yali yakakola kase music recorder katose kandi nangamba omusajja omukulu namulabye nno omwana oyo muyimbi ajja kuyimba kubali abana kati kase agamba enyimba olina eziwera nti enzirina lwali lunaku lwa Mande nga ŋŋamba kuwookuna jangu okusatu jamu mu studio nkulaba tuyimba kati bwe nayimba ennyimba ezo zaabulako okumalayo tteeka okuwera omukaaga kwongerako Nagirinya oyo Nagirinya omukisa omulungi sirimu yali atabuuse mu nsi muno nga buli wamu kugamba alinga yeekwesa abantu nti bwomita wajja kukola ki kwegamba wayiva kulambula balwadde ng'otunula walumbezaayo ate ng'ewaffe waliyo omwami bamuyita Mukasa yalwala olumbe lwa sirimu olwo yali asuula ne taata kuba taata yasuulanga emmere eya lumonde akireeta Makerera ku yunivasite naye namusangako olumu ng'atambula akkirira ava kasozi ke Kabamba akkirira eno ewaffe nalaba akawanga k'omuntu kennyini nenziruka emisinde nagenda n'engoye mu lumonde nalaba ekintu kyesirabangako kuga naye yanva kulambula balwadde nga mulinako idiya kankuze katono emabega nkowire muzannyo ki mu buto gwe wasinga okwetabamu nasambanga omupiira naye nga sigumanyi nga bannange mbatema makulu mumwaziganga ebiwago by'enkoko bitya tumanyi bino ebisakiro by'enkoko bibeeramu kasoobo akawago ate ffe twalinaana nawali webattira ente ng'obuwago tubugjayo bungi osama emipiira mizungu naye ekizibu ekyali awaka ffe twalimanga nnyo era abebukandula bakimanyi naye taata ye ng'obwongo bwe bugamba omuntu bw'aba avudde okulima awummula tuba twazinze eddendiba yaffe mu ttuntu tutande era bwe yatusanganga nga tutandise okusamba ng'atusalira olupya ye taate okuwummula awummule mirembe so ozi wali tukomye kuki osumudde kasakutute mu studio kakati olw'okuba obulwadde bwa siriimu bwali bungi nnyo era kyenja okukola ja kusaba basima studio baddemu bakwate oluyimba olwo bakulambula balwadde lwa nsonga edda twayimbanga ennyimba nga ziba mpanvu nnyo ate we nayigira okuyimba waliwo omwami bamuyitanga Lubega Zonto namulabako yalasiba ekikalu ng'akisibye no bwati kati waliwo mu baabalongo bamubaaki wano saidi zerwenge eyo zerwankoni kati Lubega Zonto yali akola pulogulaamu y'okuyimba naye nga ayagala oyimba oluyimba ki ate ng'oyagala bw'ebirowoozo byebigamba oyagala nti bw'oyimba olumu abantu baba tebannakukola ki tebannakutegeera kati kyova oyiye oluyimba oluwanvu abantu obanyonyola olumye olwegala kitegedde ati bakulambula wadde n'abeera muwanvu era nja kusaba smart studio eddemu oluyimba olwo abantu bategere ku ki kyenjogera ekyomukisa omulungi kye nafuna bwe baateeka oluyimba nalukwata lwakusatu ku Mande ne lugenda ku radio Uganda purogulaamu omuyimbi wo
ne program engeri gye baalukubamu olw'okuba abantu baali balaba siriimu n'akafaananyi kange wakalaba ku teepu nga balaba nange nga bwe nalaba kafeero nti ono omwana eyayimbye ebintu bino nga byamaanyi buli kikuganzi natandikanga n'okutya buli wodda saataddemu ssente fenna twandisabyeyo essala nene program fenna nga lwe luyimba oluliko yakase bwe yalugula n'alulyamu zaalulya n'aluguza mwami Ametiko omwana eyo Ametiko Recorders yakuwayo ku ssente mwami Kase yampa emitwalo 15 ez'ebiseera ebizaalimu nga sikwatanga ku mutwalo n'ogumu gwe bukadde 15 bwe si yansasula Kase Kase bw'amala okulyamu agitunza Ametiko yampa ssente ezo 15 naye bannange ekyeseekola omanyi nti baali bakuzimbidde enju ku Kampala kugamba anti n'oluyimba lwali lukoze kati natandika bwe ntyo ssebo oluyimba olwo ebiseera bwe naluyimbira bwe lumala okukwatayo nafuna omukisa gumu omugenzi Livingstone Kasozi ndowooza naye lwamunyumira simanyi kuba natuuka mmanyi bwe yanoonyerezaako ne ntuuka waali netugenda jjukira baali bamaze okwawukana ne Basudde ekitegeeza naawe oli omu ku bibala bya Livingstone Kasozi ebiyitirivu ennyo awo tuseetule emboozi kubanga okusinziira Kasozi bwe yanfa ba bwe natuuka oba kuyimba kwange yanninyisa amadaala nga ne bwe ziba lihaso nze nzikozesa bannange kyandeetera okuguma n'embeera mu gurupu era abantu bano abajja mu kuyimba lwakuba kati emitima gyakendeera kyetaaga omuntu n'akufaako nga Kasozi bwe yanfaako kuba Kasozi byonna ebyokukakasa nti nsobola okubeera omuyimbi n'okutuukana banze buli kyennina kabalobye baana mbajje mu kuyimba kakaba akayumba kennina nkajje mu kuyimba kitegeeza mulimu mulungi nnyo naye waliwo omuntu aba talina wakutandikira music nze simunyuma era music simubanja wabula yammanja nze music yammanja nze simubanja era twayogera ku kintu kale nja kireeta waddako nkugambye kati njagala nkulage nti okuyimba kuno kulimu emitendera mingi waliwo omuntu akutunuulira kuba yaba ne experience kati Kasozi yalina experience ey'okumanya omuntu nti nno naasinga ku balala nina kuwa ekyokulabirako okubeera ne Kasozi kubeera Kasozi mu bujjuvu yaleeta mwami wa Lukagga meya w'Emaya naye mwami wa Lukagga yajja n'oluyimba nga baluyita akanywa mpola Kasozi n'agamba oluyimba luno baalukutte bubi naye mu biseera ebyo nga ffe tosobola kugamba nti n'oluyimba lwange baalukutte bubi ne bw'oba okubya ejjiteeyo n'egenda ku tteepu kuli omanya luyimba yajja n'oluyimba oba lwe yamusanga nalwo yajja Mafias wa Lukagga yajja alikodinze oluyimba akanywa mpola naye recording ngeri puwa Kasozi n'agamba oluyimba olwo telujja kufuluma kati ngezaako okusembeza products za Kasozi bwe zaatambula telujja kufuluma nga luli bwe lutyo tudde mu studio ekiriwo kati gwomanyi bye weeyimbira oyinza okuyimba nga bifu era bwe lwaddayo mu studio oluyimba ne lukola ki ne lukola bulungi gamba ng'awulira ebidongo tebyanoze ne studio eyinza okuba nga nafuwa kwati naye gwe bw'oba okyalina ekinyege ky'okuyimba oyagala abantu bakuwulire ogamba oluyimba lutuufu kale nze ng'omuntu gwendifa ntendereza bamuyita Livingstone Kasozi tugamba Livingstone Kasozi yayira abantu bangi omubiri yayira wakuba bw'oteebereza nasa tujja kukolako olwo mu program n'omukenkufu owa Kibaya promotion ogere ku muyimbi Nansamba kuba naye product ya Kasozi Christine yaliwo efujjo ng'abali wala omuyita wa fujjo era nze nnumwa nnyo Nansamba okuba nga teyalya ku ssente kati abayimbi ze balya abalala bonna Nansamba bwe yajjanga okuyimba nga zze kuyimba ebya serious ndeke mbabuulire nze kambagenezi wange yono majanja babu nga stage efa bufu yayimba ebyetaago Rebecca Namali sente omuntu yawoma
bayimba kitalo nnyo abo bonna batufuddeko wali kyakukola kakati waliwo simbozi gye nawulirako buli omu mwali mu kibiina kyesi kyajjukira n'ojja e Kampala amplifier ne bafaako mu safaari mbu wajja Kampala kuno na amplifier waliwo gino ne bagamba olina ennyimba nti amplifier tugiweereze enkyokere mu studio kugamba ebyange ebyokutandika ebyokuyimba kuno Katonda ye yajja abikola kuganga byengwako bugwi naye nayambibwa nga nteereddwako nnyo amaanyi g'omugenzi Livingstone Kasozi okutuuka wano wendi era ssebo mukulu Kasozi wumula mirembe gy'oli nze ettaala liwampa mu kuyimba sikunyoma kwendidde ne kasoda kano koolaba wano era wano nzizewo lwakuba ndi muyimbi kasoda singa nasigala mu kyalo mulimu omusajja oli okuba buloko yasankumati z'amataffaali kankubuuze okijja kitya okuyimba kwammwe okwedda kwe mwatandikiramu omuntu nga bamala kukulaba mu talent nga tebannaba kukutazaama wenna kukusulika naye kuyimba kuno kujja kufuuka abantu bajja okuyimba oba mirimu gyabula buzibu ki obuli wakati awo oli wakati okuyimba kyagenda ne kifuuka kya ttunzi bw'oba oyimba wali omuntu alaba byangu era ffe abayimbi abamu osina bamu singa ogenderedde abayimbi abasinga obungi famire zaabwe ziba tezibaagala lwaki mubiri bw'onyumizaako sisitawo oba bulathawo nti nange ndi muyimbi asooka kuwakana tekisoboka agenda kulaba awulira oluyimbi ate nga lunyuma kati mu kwegomba ate abamu bajjamu bujja ekitegedde ky'owulidde bajjamu bujja era abantu tebatuwagira ngenda kuwa ekyokulabirako naddala abewaffe omuganda wayinza okukubuuza naye ngaoludde okufulumya oluyimbi naye ng'ate ozikola n'ozifulumya kati olaba nkola ekyogedde nze nabula ewaka nga nsoma senior firimu 21 nenzijja mubidongo taata nanyiiganya naga omwana agenze mu kwonooneka omwana bannaye nazaala loosi naye kati bwabaayo omukola ewaka ate oli w'amaanyi otuuka ssaawa mmeka konze taata nzijja otuuse wanjivuga misinde kwegamba okuyimba kukaasa enswa taata wange yammanja nnyimba kati oludde okufulumya ennyimba naye taata byokuyimba nabivaamu dda kati ate nfulumya nina ekkolero lya nnyimba yaŋŋamba ebyo sibitegeera ebya studio nze sibitegeera nze njagala kiri kati ate omukadde waawulira nga afa ayagala okole ki kwegamba olw'okuba okuyimba kwafuuka kwa ttunzi ate ng'ekitone Katonda yaba akikuwadde waliwo abajja nga bakyagala nga tekijja kusoboka naye oli n'akikaka kikole ki kisoboke ate nga tekijja kusoboka kaakati tudde ku Kasozi bwe tudda ku Kasozi ensonga kyawo gyombuuza Kasozi Livingstone Kasozi yalina okwagala kwali kungi oba ekitone kye kyali kingi yali tayagala nnyimba ze yali ayagala okuyimba kwonna oba kyenyinyonyodde nkitegedde yali ye okuyimba nga takulabira akulabira wagazi gyekwava kuba Kasozi nanyumyako naye okuyimba kulimu emitendera Kasozi yagamba omuyimbi yenna oteekwa okuba ng'oli smart omuyimbi yenna kubanga bw'ogula t-shirt eno akubeno ya smart studio ya ino combat bw'ogula t-shirt ng'osula kyengera nga ya mitwalo 3 naye oli waliwo asobola okugigula mitwalo gyejo 3 kati gwe bw'oba onoogula t-shirt ng'oli muyimbi ate gula ya mitwalo 10 obajja kumazi oba omaze okwawuka ne banno naga nze saayimbanga nnyo naye waliwo abantu nze ebiseera ebisinga era Kasozi nga baba ayita wange bantu ogenda wuuyo kwambala kitegedde bulungi kati waliwo ebirala byeyagattangamu nayambala kwabaka bushye omuyimbi n'ayitaawo nga muki nga mulala Kasozi kyemmwewuunyako kiri kimu yali yaleeta okutiisatiisa mu bayimbi nga baleeta okulaba talanta mu bayimbi yabateeko kino ekintu nti olina okwetuuma erinnya eddala ye yali simanyi buluyuuguumu kwegamba nga wanjawulo mu banne ate ne Basujja n'amutuuma Pembe gundi agamanya gaali gaabo luyuuguumu
Kasozi ya basudde yali wa Kasozi yali mpatikako ngene we mutuma pembe musonso kati ago gali gabwe ga kichali musonso luyumu essebo kakati tukyali ku Livingstone Kasozi lwaki temuteekateekawo okumusabira ne muteekateeka n'ekivuli ky'ennyimba za Kasozi? Waliwo abantu abafuna omukisa omubi mu nsi muno mutayinza okukola ebintu bingi era bwe ngamba wano mu kadongo kamu eddaala Kasozi yatuukako mu kulangirira nti mulwadde wa siriimu ensi yonna yakankana ekizibu kya bannayuganda beerabira mangu era okumanya beerabira mangu kati mukyala Kasozi gyali olwaleero njogeddeko naye nkuwulidde nga kubidde essimu naye ngambye nzi ebintu bya bba wange byantama buli abamwogerako n'abajjanga ne babeera wano ne tubakolera ebintu tebamwogerako bulungi tebamwogerako ng'eyabakolera ebiki naye ng'oggyeko abantu ba bulijjo omuntu bwaffire lutayo okujja okulangirira nti mulwadde yava bweru baali tebamumanyi nga tekikuba kale kyakuba ekikangabwa ne Kasozi yavaayo nga bamumanyi bamulaba najja mu nsi n'agamba bannanga olumbe lukoze eki lunkutte n'akola nga mulwadde n'afa naggweera emagombe gavumenti nga tesobola mulowoozaako n'olwaleero kati abantu tutandike okujjukira nga tweyigiriza okujjukira abantu abakoze ebintu mu nsi muno kitegedde bulungi nkuwulira bulungi tukyali ku Livingstone Kasozi abayimbi babiri basudde ne kafero bayita mu mikono gye ye kwegamba omulimu guno yali agwagala nnyo kwegamba fe abayimbi bwe tujja okuyimba ekyali ekyenjawulo ku Kasozi tujja twagala tuyimbe nze nyimbe mpitewo okitegeera nyimbe mpitewo ngene enkola ebyange ate ye Kasozi yakirabiranga mu ssaako nnene tulina kubeera bwe tuti kati bw'olaba omukyala nabiri okuluyimba night kuba mu nnyimba ezo nabyo ziyasooka okuyimba ndowooza tewali lusinga night naye era luyimba lwani lwa Kasozi kati bw'obala kiki kyenyigezaako okunnyonnyola abatategedde luyimba lwa night katulu basonyiulemu omuliro gwaffe tuyita nagwo naye okuyimba okumanyi kubanze ogenda kumenya amanyi nkedde kuba kyennaiti nasuleyewange ekyeggulo kyayise ne mama tamutima omutogonaiti odemaka gange biririririririri sirumanyi bulungi kaakati ekirungo kyendabye mu Livingstone Kasozi kyayawukana ku bayimbi bakati abayimbi bakati akuwa eddaala nga naye aliyagala bw'olinnya n'alijjawo ne Kasozi yalirekangawo kwegamba waliwo ebintu ebitone ebimu ng'omuntu tosobola bifuna ngenda kuba ku kyokulabirako twalina ekisajja nga kibi nnyo omuvubuka nga mubi yali ekyabbogo ng'asala ssubi ku kyalo kati Kasozi nayetegerezwa omuvubuka oyo n'abuuza oyo yaani naye nga bamuyita Kimoomera nga mubi nga n'erinnya tetuliwulirangako Kimoomera n'agamba batalinga waffe gwayita Kiwoma Magaaya n'agamba tumutwale baali baliraanwa be ng'alaba omuvubuka asala ssubi naye ng'atiisatiisa naye nga talina kintu nkulaga omuntu nga production emuli mu bwongo n'atandika omulanga ku leediyo nti Kimoomera abantu era nga bwe bajja babuuza Kimoomera aluwa Kimoomera aluwa naye ng'essaawa eno oyinza okuyimba mu guruupu ng'olina n'ennyimba ze bamanyi ng'ate tebakulanga kuba kitegedde bulungi nti production ya Kasozi yali mutwe ate naye yambulira engeri gye yajjamu ba okujja naye yava ku ssomero yava ku ssomero kyova olaba ng'emyaka gye girwana n'ebikolwa bye nti ebikolwa talanta ye yali waggulu ba yava ku ssomero n'agenda n'asaba
oba ndowooza yasaba mukusaba mu super singa okuyingira mu super singa nebe baali bagenda oba baali saidi zaawe Busega emmotoka ng'ejjudde baali bagenda ku lw'emityana baali bagendera ddala Mubende oba baalina okukola emisana waliwo baakola emisana ng'ekiri Mubende kati nga tajja kugenda emmotoka zajjudde kino okweteekamu obumalirivu ye n'alinnya emmotoka n'atuuka kati bwe yatuuka eri ate bamuzeeyi bano bamuzeeyi Luyima bajja leeti waliwo ebyabakereya kati Kasozi ayimba oluyimba essaawa y'omunaana okusinziira ku bantu abaali bayimbye abantu lwabakwata omubabiro bwalumala jjukira bali tebannajja ne bagamba ddamu anko n'aluddamu oluyimba baatuuka aluze muli gwakusatu nawulirako nti eyamuyigganya bamuyitanga Sengooba era yali mu super singers kyokka ate yamugoba mu mmotoka e Busega nga bagenda ye baakolako bato nga twayagaani okuyimba kuno nakola ne Sengooba yagaani musinga ogende mugaa tugende tuyimbe nenyimba n'atandika kutunula butunuzi wakola bato ya kaasi okuyimba naddala bano abavubuka abayiga ebintu bino nti omusajja bakuleka awo n'ogamba nze mbivuddeko naye oli yayimuyirira n'agamba nja kugenda ate Katonda n'amuwa omukisa abakungu b'ekibiina ne bakola ki ne balwayo era okuva awo yategeera nti oluyimba lunayiyiza lwaki lwamaanyi era n'aluteeka ku rediyo yentandikwa ya Kasozi okukola ki Kasozi yagabanga amasannyalaze mwenna yabawa amasannyalaze mwenga temugagabye owulidde amasannyalaze temugagabye nze sebo nina akawala ako kentendeka Kafalida Muwanvu kubanga kizibu omumusaayi gwa taatawo bw'aba yanywa akagolo oba jjajjangu yanywa akagolo n'otamulabako ate osobola okuzaala omwana n'akola ki oba gwe kennyini n'onywa akagolo nga jjajjawo yali yakanywa nga taatawo teyatandika nyenza akawala Kafalida nakatandika bakanyooma naye kati ogenda okulaba byekakola nga tekafuuse kansonga kyava Kafalida Muwanvu kyava eri nze gye nakulira kubanga oli naye yaleetanga ki yaleetanga abantu era tujja kuleeta n'abalala ate kino tukigumiza kubanga Smart Studio ekibaya promotion bannaye twatandise essomero era mu Gw'omunaana abalabi abatulaba tugenda kutandika okuyigiriza abaana okuyiiya oluyimba baleme kujja ng'omuntu afunye bufunyi kiwuyooyo nti njagala kuyimba nga tategedde mitendere nkugaenze natambulanga okuva Ekyengera bigere n'olweggulo nenzirayo bigere nenkeera nnyo bigere paka naye banteekateeka kati bw'otunuulira abayimbi nga Mwami Ssebaale Mwami Mulindwa Vumbi Mukyala Madiina bano bakakoza Aleni Mukulu Ssebatta yabateekateeka era balaba performance yaabwe ndalamu omuyimbi ajja n'okakasa nti naakoze eki nti azze so kino ekitugenda era Mwami Ssebatta mu nsonga eyo Ssebo nkwebaza nnyo si ebitone bingi kuba ne Ssebatta bw'obala kati katubala abayimbi Mwami Ssebaale Mukyala Nakitto Omugenzi Mukyala Nabatera yeereetera mwannyina Ssebo Mwami Ssebatta tekubanja Bamulindwa Vumbi Madiina Nakiwala kati olw'okubanga byaggwaawo biri ate ffe weetuli tulina obusobozi obusobola okugamba nti nno bano abantu tujja kuba omuntu omulaba n'omugamba nti omwana ono asinga kwagala gita oba ayinza okujja nga ayagala gita nomuga ate gwe osobola kuyimba gita gikola ki gireke naye ffe kyetugenda okukola twagala at least abayizi be tugenda okuyimbiza buli muyizi ng'asobola okukuba ebivuga bibiri era abazadde abakomplaininga nti abantu abayimbi babawemula ennaku zino abayina omwana nga gwe omulaba alina talenti omwana oyo ogenda kumutuwa wano mu Smart Studio n'ekibaya professional tugenda basomesa abaana bammwe baveemu kubanga okusoma ffe abaddugavu twakikwata bubi era singa ensoma y'ekizungu evaawo singa osanga omwana wa myaka 15 nga dokita awedde emirimu alongoosa n'akola buli kimu naye lino ebbanga eppanvu lye basomesa ffe tujja kusomesa omwana mu mwaka gumu
atandika okukola olabe ng'omwana wo bamukola ki bamuyayanira kale tubasaba abayizi bajje basome bayite emitendera emituufu si muntu kujja ng'akubawo obugambo bwe nammwe ne mwekanga ate abantu abayimba biri ebyokuwemula bwe bamala okuwemula nga bavunaana ffe ekitegeera bulungi anti mwe bayimbi abagundi bananyini mulimu akati enjala y'abayimbi abajja nga bakubawo agagamba egenda kuvawo kubanga essomero ligenda kutandika Gwomunaana ate nga ffe tugenda okuyigiriza abantu ffe tukyekwatiddemu yes omulabi waffe wa Smart TV ndowooza ebintu ebyo biwulidde akuddira mu luyimba taluwoomesa tugende Livingstone Kasozi alina abaana be yaleka tumanyi nze mmanyiiko Diana Ligani wabwe yagamba Sematinda nze Kasozi yaleka abaana basatu amasiye yalinga ku music mukulu waawe naye munnange oluusi muzadde wayinza okukola ekintu notakikola naye ndaba gundi agezaako Diana agezaako ba Diana mukulu waabwe Diana asulawo saidi abeera amaka ge gali saidi zeeno kireeyo ekyalo kyerabidde mu byalo by'ekireeyo kirinaanye Bulindo waliwo Oyigani ne bawaawo ne Sserwanga bali abaana basatu naye ekirungi essanyu lyenfunye olwaleero jogeddeko ne maama Ligani naŋŋamba Ligani ali bulungi nnyo ate Diana gyali mu bufumbo Sserwanga ekyazanga gyali alina workshop akola enzigi ez'omulembe amadirisa era Sserwanga weebale kukola na kuyiga bintu ebyo ate nga yatulavulinga naagyo kuba yaŋŋamba nagende wa mukwano gwange yali ali Juba gye nayigira emirimu gino nanfaako nnyo nnyo naye buli lwe yanfangako nga ŋŋamba ndi musasula ntya omwana Sserwanga nafuba kukwata bye yali akola nanenzi bw'otuuka wali workshop ekyazanga nga 40 betu eri era ya mulembe nnyo ate maama Ligani yaŋŋambye ne Ligani kati ali bulungi kati ankobere kyembadde nkubuuza tuli ku Livingstone Kasozi bwe yamala okukyatula nti nalinnya mu kaveera nga ggwe omuntu wawulira otya ekirungi ekyaliwo Kasozi mu bintu byonna byeyakola bw'oba otandise omunyumyako byanjawulo Kasozi yalinga omuvubuka ow'effujja ennyo naye weewuunye ate mu bayimbi abaaliko ebiseera ebyo yasooka okuwasa embaga ey'empeta yawasa omukazi maama Ligani ng'amuwa ekitiibwa kingi era ekiteeso ekyo kyava waka kuba yali amwagala nnyo okuyimba Nalweyiso ku Mawunyambi yamugamba okusinziira nga bwendi saagala weekanga ngenda kuyimba ABCD okkiriza ng'amaze okumunyonyola nti mulwadde ate era mulimu abakyala nga tufuna abakazi mu nsi naye mubaamu abakazi mubaamu abakyala naye n'abakazi ddala kuba maama Ligani oyo yayagala bbaawe mu buto nga baakewasa kyokka n'okutuuka kati bwamwagala kwegamba yamuleka mu maka era ali mu maka yamuleka mu maka yakyalako ewa Kasozi nga tannafa n'otuuka mu maka gali oyinza okugamba nti mwali kwegamba Kasozi singa okuzuukira kubaddeyo abadde ava Buvimagombe ng'atukira mu kisenga gyeyo saati ayambala genda nga bamugololera saati ng'atambula so kiri kyembadde nkugamba nti nno yannyonnyola omukyala nakkiriza kyokka ng'oli omuwala yali muto nnyo kusinziira kuba ne bbaawe yali muto ate ng'omuwala naye muto Kasozi yafiira ku myaka emu 31 yali mulenzi muto nnyo yafiira ku myaka 31 ate n'ekirala abantu kati beewa ebbanga nolaba oli ng'agenda myaka ana ng'agamba ali akukamingi nga nekyo abantu bakola ebintu nga bato kuba waba basajja Kasozi basudde kafeero tewali yatuuka myaka 4 kwenjukira Kasozi ne basudde teyatuuka myaka 4 yali 39 ewaka waliyo teepu kafeero 37 basudde 39 Kasozi 3
Wako waliyo tape eriko oluyimba lw'essaawa y'omunaana mirundi ebiri. Naye nga nnyimba ezo zanja recording zaazo za njawulo. Waliyo eri bannanga abali amulye essaawa y'omunaana ebakakayisanya. Alabika bwe yamala okuba Nalweyiso n'essaawa y'omunaana yaluddamu na recording. Yaluddamu. Kuba twalufuna ku compact ey'okubiri. Yaluddamu. Kasozi amakaaga ag'ekyabbogo gali Ntende. Gali Ntende nnyo era tewali tabbu. Ate bwe ntegedde nti Ligani naye ali bulungi nsabise nnyo. Yava ku ky'okuyimba oluyimba lwa Dunia Weeraba Kasozi. Dunia Weeraba. Kuba ziri zaali zimala. Nditunula ntya wendiba nga nfudde kandi awo omuddi zaali zitumala. Obulamu bwe obulamu bwa Kasozi okuva lwe yagenda ku ndiri kyeyakola kimu kyokka kufanga siri naye naye okuva lwe yagenda ku ndiri nabeeranga naye lunaku ku lunaku naye walinga omugolola ebigere bwoti engalo zino kuganga buli nnyingo zamulumanga nnyo ng'eddagala terinabaawo erikola buli kimu nga n'omutwe gumuluma nnyo olina okumusika lesipiiki oti naye yawuliranga embeera ye nga era yakakasa okusinziira olumbe gye lwamulumamu yagenda okuba Dunia Weeraba ebaga kibuuka sikyalina maanyi naye nibuula bangi gyeno safaari ne tukola muyiga okukola muyiga obulwadde obunuma buyinza okuba buluma abantu nga 5 nga buli ku nze omu naye neewaliriza okuba bwalirumya abantu nga 5 olira omutima guno neewaliriza n'enzijja kuba ate we sijje mwe temujja kufuna ssente era naŋŋamba nti temugamba ng'omuntu tulwalanga n'ogaana okuyimba ng'oli mulwadde kuba teri ajja kulwala kusingako nze kati okuleeta kiri kyomuziza nti lwaki ziri yazimba n'ayongerako Dunia Weeraba nga bw'owulira n'oga nti kati amazzi gagenda kummira kubanga n'eddoboozi lyali litandise okukola ki n'akakasa nti kati ngenda wabula ekirungi kye kati nga waliwo teepu eno loze Dunia Weeraba yasembayo gwemusika Dunia Weeraba bali 3 gwemusika yasembayo kweyo teepu emu yali mulwadde nnyo omanyi baali bamukwano nnyo n'ekike kati obulwadde bwe bwamuluma ennyo naye nga ekike bwanyumya naye nga omanyi mukwaka nga ekike bwajja awulira nga obulamu bwe buteredde wadde nga bumuluma yali nga agumira ku ekike n'amugaana naye mukwano gwange monafuye nya afe tuli basajja wali eyo abasajja abaali bakola eddagala eyo ejjimbi kitintale luzira namugaa kati tugendeko wano naye okyalimu ennyimba toggwamu maanyi okyalimu ennyimba ebemugamba nti okyalimu amaanyi toggwamu maanyi namugaa tontumya okulira peni neekaaba Dunia Weeraba kaakati mpulira muli eddoboozi eriŋŋamba Kasozi we yalangirira nti mulwadde waaliwo empaana yali nnene nnyo wakati we ne Basudde ate tumulaba ku stage ne Basudde tekiniki kya yali awo tekiniki yali awo bwe twajja okukola ku pulayidi twafuna abantu bangi twafunanga abantu bangi nga buli so gye tukubawo mubaamu abantu bangi basimba layini abamu ab'emisana ne bafika ab'ekiro ne bafika naye bali abakayimbira baali balowooza nnyo okukola ki tusinga kati bwe balowooza naye ng'abantu kuba omuntu bwakukolera ebintu byewatasuubira ekisooka baafuna mu Kasozi ssente kati ne balowooza ku bukyayi obuliwo ng'ate bo be baliwo wakati w'abayimbi abaaliko ebiseera ebyo bo lwali olutindo lw'abayimbi era okwebaza kuno okugenda eri mwami Kibuuka mukulu Senkubuge ne mukulu Aloysius Matovu Joy kubanga singa enkaayana mu kadongo kamu zikyaliwo nnyingi ekintu kye balowooza kyali kya kikulu naye nabo tebaali ate bakulu nnyo okugamba naye abasajja bano kubona otutegedde agenda kufa naye ono atukoledde ebyomugaso Basudde akola ebyomugaso lwaki bafa nga weetuli era bakola kinene nnyo
ne baleeta ekiteeso kuba oba yali mwami Kibuuka mwini nooza yeta nagenda bweru Kabindi Muzeeyi Kabindi Mpiima oba Mpiima oyo Bob Mpiima simumanyi naye simulabangako naye mumanyi naye waliwo omu yajja n'ambuuza ne mukamaawo kino ekintu anaakikkiriza omubuuza ekyo akinaakinyinyonnyola ningenda kuba nze kugambye nze n'otulo okwebaka nga nsobola okusimagira n'engoye eno bwenti kisenge nga mbadde nnyoola kugulu nabeeranga ne mugamba nti waliwo endowooza eno oba egenda kubeera etya nti yaki babadde bagamba nti tusobola okugatta ekivulu ne basudde n'agamba si kibi kubanga kakasa bulungi basudde gyali alina ssente gwonna omutima gugoberere jjukira bagamba wadde baayawukana naye asigala amulowooza baatuuka ku bukulu okumanya okulowooza ku bantu kasozi ate kwajja ne yalina ne manager nga baatabuka ne bwe yafuna ssente naga era mwami Lubega abeera kazaawo guleeta Lubega njawulo Lubega taata Nicholas simumanyi abeera awo yebanga manager waabwe ebbanga lyonna naye baali baatabuka era bwakakasa nti ekivulu ekyo bali bwe bamugamba nti bwe baleeta ekirowoozo ekyo ekyokwegatta ne basudde kugamba baatuma ggwe kasozi alowooze kukuddiŋŋana ne basudde kati yaga tekirina buzibu kati ne baleeta basudde bye baayogera saabimanya bwe naddayo nanga naye omanyi ne Lubega ono talina ssente ate nziraba ssente weeziri Lubega oyo mu munoonya akameo era n'akomawo n'atandika okukola nga manager sookoleka nkowiri tulabye Kasozi ng'alangirira nti ali HIV positive kyokka alabika teyakyakala nnyo wadde yafa olumba olwo basiwuliranga nga bogera ku kyokumusimayo bafune DNA ey'omuntu omulala nabaana be olaba abaana bali bw'olaba Sserwanga bw'olaba Ligani bw'olaba Dayana ekirowoozo kyosooka ng'aba n'abazaala omu maama waabwe y'omu nate nalowooza ku taata waabwe kuba bafaanagana bonna bafaanagana kaakati baddiŋŋanye tugenze Nakivubo bakubye endongo ssente zizze kyozo kyajjira ku Parade Theatre wali mugenze Nakivubo muvudde mugenye nti nga 25 Desemba 9 tuzzeewo endongo era mugizizzaawo abantu bazze wajju olwo bafunye ekirowoozo kikati eggwanga lyonna tulisobola Embaale Buusiya naye omuntu oyo akola nga talina maanyi olina munyoola bwoti naye waliwo nabadde gamba ku baasi Duniya Kasozi yali awulidde ng'amaanyi Duniya weeraba ng'amaanyi gamukendedde era n'agamba luno oluyimba tulukola naye yali musajja muwuli engeri gye lutandikamu yalina obwongo Zadde mpita ayite emmange eyo nenfuna ekikanga bwawo ku makya ennyo katono mpitireyo bannange mwali tegadde nga nze nzaaye kwegamba yali musajja zigitwa endowooza enkyamu Katonda n'alagira kweno essaawa ndino living story sibako ebibyo kati nkutwala kulidde ekizibu mu mutwe muno kyokka emboozi kuba yali ayagala nnyo mutabani we Ligani bwe tunagenda abantu okufuna ekifaananyi ekirungi nagendako ekyabboga eyo ndeete ku kifaananyi kya Ligani olabe bwe yali yenkana kifaananyi bwe yali yenkana yawulira era byonna obwongo bwe naye nga tewakyali kyakkola mbadde nsaba nkolero tukolere enteekateeka tunoonyeko ku maama Ligani akyaleko ku Smart TV ayogereko eri eggwanga abantu basobole okufuna obuvumu obuli mu mukyalo n'obugumiikiriza n'ekirala era mulimu n'abantu abafaanaganya ebintu bannange bw'oggyeko abantu abaleeta embeera ey'olutalo olutaggwawo wakati wa Kasozi ne Basudde ng'ate Kasozi ne Basudde olutalo baalumaliriza
mukyala basudde nakitto ali mu maka ga basudde tavangamu mukyala Kasozi Mama Ligani ali mu maka gani ga Kasozi nekyo kya naye ekyo era abakubiriza nga bonsabye mu Christmas Mama Ligani tujja kufuna engeri gye tumufuna twogereko naye balabe ne bwafaanana batugamba nti Kasozi yaleka amaka abiri waliwo amaka ge twalaba agaali eno bagaalimu Mama Ligani wano oba Kitebe bakusito bamutundibwe wano nga kabowa waawo abo baali babeera bo Mama Ligani bagulawo buguzi awo naye amaka ge kubanga Kasozi bamugamba azimbe neno taati kuba abo baalinawo ettaka dde nawe wazana n'agamba nti nze nja kuzimba wange era n'agenda n'agula ekyabbogo nabwe kityo tugenda pulogulaamu eno kugikomyawo naye ankubiri nga tennaba kusiibula wali olimba otusaba oyimbiremu ku bantu bano olimba luno buli muntu aluwulirako aluddiŋŋana naye simanyi lwaki obadde walufulumya yimba ki abayimbi bayimbanga matugga naye batukomeza abayimbiremu wamma nyimba ntya komentinga mazaalibwa nja kuyimba njagala nkibategeeze sikyepaatika ddala nyinsi yannanda wawadde enkungira gikwata ku nkyala nnyegekulu sigenda nze katonda wansaabanga agaba ngejjenje mukugaba ekisukkiridde bikulekera kisambi nebikuntaana okulomako era sosa kusinza ndekananyeka nsaba anyongere emyaka nkukekita mpulira empomera batamanyi mannyange omukusaleero mugamanye kiwukawulira munze nzaala olugongo wala wadde ebimutinti nesimisa weyingamu evaakwa mubye mutennampozeni kiyinzizemu amaanyi obumalo n'emiziro egyo kyekintuze wange nekuŋŋaanya emboozi ddala ate nfumanya obbalaga ebinaaba gyamu nga lino essomo erikutte ku baana nsaba otereera olikunyalwe wabula abannange amba abazadde bonna ojja kyewunyaba ne muzadde baaba nsolo siiba kusentidde era mubabi nnyo muli kujjano noonyereza ekiwera mumaliriza naye nandira ngongere wendi simata ngambe nyongeremu kitalo eky'abaana kati kitalo bantu bange gyembeera ewaffe nebwe nakyadde weewunya omugumba asinga era abazadde mwesimisa sikubadde naye nga mwe abatazadde kituufu ddala wakyanakkaabya mazima ng'obuleekereke kuba ekikutte ku mwana kijigijjanga ekiromanyina ne ku taata bwekiti era awuliranga mpozi empiso naye abaana abo tebasaasidde bazadde ddala nabuuzaako ku taata engeri gye baakulabbo ne batuuka okutulira nga bantu mu nsaawa tegeefu yanziramu asitamye ng'akyamiza ensingo ddala ndimulabye nnyo baana baffe bwe tuzadde kibumbagamba tubasune katono ku nnyimba z'okyalina mu sitoowa zetugenda okuwa abantu kaakati olaba oluyimba ngaolwo balutanagwa ku mpiri luyimba lw'abaana baffe nga bowulidde bitambula era nalwo Smart Studio ejja dduddamu tulwaleetere mu bujjuvu n'abaana abaana babagenda okujja mu ssomero lino sokoleka nkobe kino muzee Sebata yakiyimbako bwenswera bweva ebweru gyesaabye negwa mu luwombolo ne weewaana emikisa emingi wajja n'okufa ssente naye ekyo kiraba alaali era ompa ku ssente olwaleero negwa mu soota wange yiino ogenda zifuna ssente amazima ku ludda lwaffe sigijjaamu nginyweremu nedda siwe ngijjemu eveeme emaze okutuusa omukono era lwe tunaddamu okusisinkana ojja kunnyonnyola abantu kino tukikoze waliwo ebintu bye baatugamba mu buto naye tetuyiga akadongo kamu tugamba Sajja Smart ow'ekitiibwa naye kino kirina kyekitegeeza kyabwangwa na nnono era tekirwaza ate okukikola kino Smart naddamu n'anywa soda ono tuli baganda jagenda muzinda abeera amaze okuzinda netujja gendawo nnyo kaakati n'olw'ensonga eyo ssebo nsanyusiza nnyo okunkyaza era
njagala tumalirize kuba gujja okusiibula nannyinimu nkubiriza abazadde abalina abaana ng'omwana tomanyi kyakkola tugenda bayigiriza okuyimba ate bayimbe kiba kibi nnyo tuve mu nsi nga tetuleseewo mirandira neyanziza sebo kumukyazi kale sebo nabwe kityo akudya mulimba nga bwataluwomesa kibala promotion zeteekamu ssente ne Sherry Electrical Powers ne Smart Studios ono ku Smart TV then tulina Smart School of Music omukulu nga wagambe tugenda kuyigiriza abaana okuba bivuga byonna bw'obiraba ku stage kuyimba kuyiiya kuzannya ne studio waka tugenda kugibasomesa enamba zaffe zigenda kubeera waawo ku screen nga zitambula tugambe nti Ssaabasajja Kabaka awangaale ate awangaale nnyo